Kale natera nga kyekumidde ku Projan Media TV kibe nyine kutusaka amawulire agakagwaho akadako baserebo mu ggwanga Uganda sina kindi nobelu w'eggwanga. Essaawa eno wenjogerera amawulire genyine agakaga ku meeza zaffe eza Projan Media TV teri malala okujjako era gamana mwala Rema Namakula. Omanyi omuntu omu agamba oba abaganda bagamba nti nno omukyala yenna wagwa mukwano kiba kitegeeza ebintu ebisinga byonna asobola okubikola alabire ddala nga asanyusa omwagalwa we. Kati nno gye buvuddeko tutegedde nti bayawukana ne Eddie Kenzo era nga Rema Namakula agenda funa omusajja we omupya mu bufumbo obutukuvu. Omusajja we ayitibwa Dr. Hamza Ssebunya. Obufumbo buneeno bugenda kuba butukuvu nnyo ng'era Dr. Hamza Ssebunya agenda kwanjula mwana muwala Rema Namakula mu maka g'aba Rema ewaabe w'aba Rema Namakula e Nabbingo mu Wakiso district. Kakati nno saazi namawulire gaffe ge twakafuna galaga nti Rema Namakula party enene ya introduction ceremony ye yagisasudde. Rema Namakula ye yawaddeyo ekinene nnyo yataddeyo omutemwa munene nnyo kubanga omukolo gwa gugenda bulungi. Kiba kitegeeza alinganga ye yeyanjudde lwa nsonga ssente ogula binene ebintu byonna bye balina otwala ewaka w'omukazi byonna Rema Namakula ye yabisasudde. Gwabadde nama kukitegeera kiri bwe kiti Rema Namakula party enene nnyo tuba tugamba nno omutima gwadde ku 10 Rema Namakula asasudde 78 oba 8 kiba kitegeeza Dr. Musa yasasudde 3 oba 2. Rema Namakula yasasulidde party nene nnyo mu kwanjula kwe kwegamba mwana muwala omukwano gumututte wala nnyo ne kimutuusiza n'okubanga yesasulidde omukolo abiri nga ayanjulwa mateeka bulungi nnyo. Rema Namakula bannange yesasulidde omukolo yaladdeko party nene nnyo nga bw'okiwulira lwa nsonga Dr. Hamza Ssebunya abaddenga ali mu byolukale abaddenga ali mu bya palapasembo ate koye mwana mwa Rema Namakula nti gw'osaaga nze njagala ekintu kibeere nga kiggwa era ne bakwata ssente mpitirivu nnyo kubanga bagula ebintu ebigenda okuba nga bitwalibwa ewaabe w'aba Rema Namakula. Gagakagwa waneeno ku Projan Media TV gatulaze nti Rema Namakula ye asobodde okuba nga asasudde party nene nnyo nga bw'okiwulira ku mukolo gwe asasudde party nene nnyo naye kale era we bali kubanga ate era okyatukumiddeko amawulire mangi nnyo gakyejjala eno ku Projan Media TV. Sigala ng'okyali naffe waneeno ate teweerabira nti osobola likinga no sharinga gwabadde tannaba kusubscribinga no subscribinga we ewali akantu akamyufu nobeera bulungi nnyo ng'ofuna notifications okuva waneeno ku Projan Media TV. Obale nnyo ng'okyali naffe kale weebalire ddala munnange.